Ibn Abbas radiyallahu anhuma yatugamba akagambo kano fenna tukawuliza akasembayo yagamba nti inni iza Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti inni ize la atazayyanu li muraati nekizayiningira mukyala wange nenetunatuna nenekuba ku woowo nesala ku njala nesenya ku mannyo nga ngende mukyala wange kama tatazayyanu li nga naye mweyerungira gyeti. Abantu newankubadde oli makanika yesiteekati ddayo okanga oyabadde ovula ejjudde woyo ddayo okiwakanga mukyala wo anaakwaniriza okuwahaga tagenda kwenyinyala bityamu byovolo yambala ebwezo sinalina mukwano gwange omu yali akuba buloka naye twamala ebbanga tiwali mulimu gwakola naye nga bw'aba afa ewaka asimula suuti nga aliko agenda mu palamenti nakola ne briefcase naye nga briefcase mulimu bigoye byagenda kubira mu buloka bw'atuuka mu kirombe najjamu essuuti nagiwanika wali nayambala ovulezi kuba buloka bw'amalira okuba buloka nassaamu suuti ye nasimula ekikalu n'omusonso nakola briefcase naddayo ewaka. Olowooza oyo ayambadde bw'atyo naawe azze ng'ofuutuuse wenna ofaanananga ki ate omukyala gwayaniriza n'essanyu 10 ku 10. Kati abange twenyiririze bakyala baffe nga be batwenyiririza.